kati ennaku zino nsabira nnyo baganda bange ne bannyinaze n'emikwano gyange be bali mu kumenya abali mu wetland. Naye buli ali mu wetland enkuba buli lwetonnyera ekulaga nti oliwa mu wetland oli mu lutobazi. Enkuba buli lwetonnya ekikulaga naawe kennyini okimanyi era naawe omanyidde ddala engeri gye wazimba waawo. Kati munnabyabufuzi asobola okulimba, munnabyabufuzi asobola okukumatiza naga tojja kuvaawo. Sha mwe bali muno mu kibuga babagamba temujja kuvaawo ate ne mumala ne muvaawo nga bannamateeka balooya bakimanyi. Mu kifo ky'okulumba ababajjeewo bajja mmwe gye muli. Juzi nalaba nga leader of opposition agenze gye bamenye ne bakuŋŋaana bakazi batu ne basajja batu babamenyedde awantu waabwe ate ne babongera tiya gas. Naye nga ku buyinza bw'alina alina kujja gye bamenye oba alina genda ku edikota za NEMA. Abantu bafuula bannaabwe abasiru. Nkiddamu okusimbula convoy neva ku parliament n'ogenda ku NEMA, n'okusimbula convoy n'ogenda gye bamenye babamenye dda. They need a solution. Ate solution si be bagirina. Bw'oba oyamba genda ew'omumenyi. Era singa yagenze w'abamenya tiyagasi teyandinyoose. Naye agenda gye bamenye cheap popularity. My people are destroyed because of lack of knowledge. Hosea chapter 4 verse 6. N'abalala bakyajja bagenda kujja naye nga bazze kukudaala kubanga bo n'amateeka bagamanyi. Bo baba bagula ettaka tebagula banaamenya. Sente ze bafuniddemu kubanga bababuzaabuza mmwe. Bagula wakalu ne bazimba zibbangalo. Weri yategera kye ŋŋamba. So si buli ajja gy'oli nti ofunamu. Wali wajja nga yafunamu naye nga gwayongera kukufuula mujega. Reality eri nti ensi eri mu kuzikirira, ensi eri mu kukala, ensi eri mu kuggwaawo nga tewaliwo kirala kigimalawo. Ekyeya kigimalawo, si Uganda yokka. Entobazi kasita ziggwaawo, emiti ne gitemebwa, abantu nga batandika okubulwa enkuba, embeera y'eddungu egenda esembera lwa kusaanyaawo butonde bwansi. Weewaawo ab'obutonde bw'ensi sijja kulaba nkulimbe mbanenya nti ennyumba zizimbibwa ne zisiigibwa n'erangi, bizinesi ne ziggulwawo, ebipande ne bibeerako, abantu ne batandika okukolera mu kifo nga temuliiwo, temulabise. Kati okulabika okumenya ekibuga ekiwedde nakyo sikiraba mu magezi. Bwe kibanga ekibuga ekiwedde kinaamenyebwa kubanga kiri mu lutobazi, weetaagisaawo meetings ensi yonna etegere ekigenda okukolebwa. Meetings ezo zibeere na za kusala magezi, bavaawo nga baddawa. Buli lwe mutakola meeting muwa bannakigwanyizi okujja okukola meeting. Buli lwe mutakola meeting muwa bano ba leader of opposition ogenda okukola meeting. Naye nga beetaaga babuuza nti ng'otonaba kujja tusaasira olinayo poloti n'emu mu lutobazi. Bw'agamba nti nedda lwaki yeetagulangako mu lutobazi? Amateeka aba agamanyi. So kino tusobolera ffennyini okwekolera policing yakyo, community policing yeeyo. Ab'oku kitundu bennyini bagaana okuzimba mu lutobazi kubanga baamanya n'okumanya nti waliwo ne kye bayita global warming. Ne kati be bamenye tibamanyi kigenda mu maaso, tebamanyi nti ensi egenda efuuka eddungu ku speed
ekika ekyowaggulu. Beetaaga meeting, beetaaga okubasomesa era bo bennyini mubategeeza ne mukuume. Tiwaba omulala ayiwa ettaka muno, tiwaba omulala akola kino oba akola kino. Tuwaba azimba, bw'aba azimba mmwe poliisi y'oku kitundu. Abantu mubagazisa ensi yaabwe. So tubasaasirako abakaaba abali mu bulumi obw'ekikulu ekyo, bammemba ba churches zaffe, tubasabira Katonda abeeko kyakola, yateme ekkube watali kkubo, abajje mu mbeera eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nzirayo ku point entuusizayo, reality ekintu kikulu nnyo. Toteekwa kuba na muntu akulimba nti mu lutobazi oyinamu obwannannyini. Gwe kennyini manya amazima, ate n'ayagala okugafuula amazima nga ayagala gakulimbira mu mugambe mmanyi naye embeera. Mulujjukira oluyimba lw'abalokole, buli musigwagala naye mbeera.